Yo. Amin alhamdulillahi rabbil alamin ndi musanyufu nnyo ate nga ndi mulamu nnyo ate nga ndi mugumu nnyo. I'd like Mahogan, they call me General Macheka kutaka infantry takataka abalinze ku jogezi ku lwomukaaga luno. Ekyenjawulo temukirabangako kyova olaba kyanjawulo. Ekyenjawulo tebakyogera, ekyenjawulo tebakimentioninga. Kyova omanya lwaki abantu basasula baba bazze balaba ekyenjawulo. Ekyenjawulo sasula mutwalo okirabe. Ekyenjawulo, that's what they call dance with Kabako. Mugenda kuzina, mugenda kuseka, mugenda kunyumirwa. Ekyenjawulo, I think however much sikikolangako nange kino. I've done the rehearsal for about 1 month, training for you guys, waiting for you, rehearsing, doing my best. So I can't wait. Sobola kulinda netegese nnyo mbesunga mwana nyo liri pazo kwali owe motoka so butamutekako kuba motoka yalinzi bunango jigula palaso namuteka ku posta eyokubiri jasibu bano bakola posta balwawo jikola basuula munnyo kuba posta ye kwali kwe kuli ne list endala kweri ngabo manyi ate walo naina wano list ya performers ndabe wano oba aliwo agindetere njirabe wano ya ngambira ku shaibetsa kumpere ku list ya abantu 158 batandika sawanya nabakulu bamwe mu industry nababa mutitobala bakunga bebekulu songa ya bebekulu yo endala yo tujirekeye nafu kubatera nabo bagizi nendala ensonga yeyo tujirekemwe ensonga yeyo ndala si ya posta tuze tulaba ebivulo ebimu byokola obashoze zimu byokola zimu ziganagana naye siganangamu. I'm one of the best. Njidamu sibangako ku show. Do you know why they hire me? Kirabika nza akulira omukisa nebaza Katonda nebaza buli promoter waliwo omwami omwe bamuyita Bitex yansanyusiza yagambye nebo okolotya nga totimbe Kabako oyina omuteeka ku posta nebo biba bikulu ne woba onyiza otya oyina oteeka Kabako ku posta. Yali welcome ngate nange nali busy nange nayimba ku mwenda tewandaba twali busy awe bifulunga bakabigula twali busy nnyo nina n'emikwano gyange besayimbira nakabayimbira nnako ezo bemubende twali busy nkiddamu ku lunaku ngambera ne show 13 nga bakabigulawo show zonna ze twayimba tetwakusa n'abantu kyovona ba concert tuzikola kati concert twalina nazikola mu biseera biri naye enjala yali etuluma ngaye banayiwaawo ebinyeebwa n'opapanga buli kanyeebwa oyagala okalye twali bayala nga nze omukubbo kekasera katufu kabakakole concert nzize nzikola eyo yakusatu nkongereyo yokuna otuule mu ntebe nzize nkola concert mwengule motoka mwengula n'amataka ne bagabba mwempasa abacha omukyala wange kwendya kukuyimba kwenerigira ku concert yoko kwensanyukira nange nendi akate kinyansanyusa concert ezo zintegekebwako ne zinyambibwako mikwano gyange ba promoters abenjawulo. Sometimes era I work with a lot of promoters bosanga ng'ekibulu temutya nyongo tuse ku mulyango nolabako baani oba nolabako mukaya events ola nolabako keti oba nolabakani. I work with a lot of promoters kuba benkolera all the time. Era eno show yaba promoters bonna era ebiri bye nabadde mbagamba mbuno leero bye nabadde njogeranga nakatandika ne mbagamba leero tuli ku nsonga ya ttaka tuli ku nsonga ya Kabako ya jogies naye engeri gye tuli Kabako yennyini nga n'ettaka limukwatako mikwano gyange ettaka another effect ettaka lyawukanya ettaka likyaya ettaka mwetemaatema ettaka mwawukana nze jasi wange namusigaza owewaka naye bw'owulirayo ebyamataka omukyala anoba bwe liba lyakika abaganda abooluganda beetema bwe bibanga birimu ab'omukwano baawukana. So ettaka big deal nene nnyo njitano giteera nali nsaba era enkya ngenda nsuubira okubaako ewa Katikkiro wa Buganda omukulu nga mukyalirako
tumanya ajja ku kivulu kyange ng'ensonga gye musabira musaba mpa olukusa tulwanire ku ttaka nga nsobola ddala okozesa omumwa gwange nga nsobola ddala n'okozesa amagezi gange ne tulwana kuba essaawa eyo nga babba ettaka lya Kabako baali abantu emitwalo 4 nga babbako ettaka enowuliro woowino agamba bansibyeko ettaka enowuliro wa Kiseka agamba eryange baalitwalanga lumu ng'owulirani ate ettaka tebalibbako mulimu balibbako ku buli muntu onalebo bamubbako ettaka ani bamubbako ennyumba ettaka osanga omusajja w'amagye ne bamubbako mu bufunze tusobola obbigatta ne tugamba Kabaka ettaka bamuguza mpeko balibba balikola ki bamutemula liriye yalisigaza yayawukana nabo tutwale nti ekintu kimu ettaka lyawukanya baganda bange ati nkuddiramu gwe nkudiddemu gagamba mbuno nkubanja ettaka lyawukanya sibadiddemu abawagizi nga mbagamba nti ne wamu abawagizi abampa ettaka eryo wamma ettaka lyawukanya namwe mukimanyi namwe abalimpa abawagizi mukimanyi nti mwampa kwawukana n'abantu naye kyengenda okukola nkyasigala nga nnoonya ettaka era nkyali mugumu nkyayawukana nammwe tukyaddamu ne twawukana tukyaddamu ne tukolagana na ttaka ku ttaka munyakole ku nteezi abawagizi bano balina era ate abawagizi guno omusango ngenda kusalira abawagizi buli we mwongera okungulira amataka mwawukana mundeta njawukana naye kye tuba tukola tugule mataka nze nja kukubagana nabo twongere mataka nze nja kukubagana nabo tugule n'amalala nze ŋŋumi weeri ate afazali nga mpita ddumu nanga zivuga mbagaye mu bufunze kale ani yawangula gwe mwogera naye essaawa eno mwogera naani eyakola ki ebigambo mwogera eyabbibwa eyagula empewo eyasasulwa ettaka lye eyalisigaza eyakola ki nafiirwa lwankuba ne togenda ne bakuziika nafiirwa kuba ettaka we bakubba tobika jasa okuba nduulu baganda bange ettaka balibba era omanyi lwaki ngenda ekintwala ku jogizi ate kuswaza balibba era ekinzizayo paka mityana kugumeza nti no teri adda kuddamu kunzibako ttaka nga ndiguze ku lw'emityana nga ndiguze ku jogizi nga ndiguze mityana kuba ettaka eryo lya layisi abawagizi oddigula kibatwalira eddakiika ntono nnyo okungulira ettaka lyawukanya nkiddamu ettaka lyawukanya nkiyongereyo kigumiza nayawukanako neshiba lwattaka lwaki lwandya ya nsimbi kati lwaki mubiwunzikira byonna mu ttaka nze mbagambye ettaka lyawukanya ettaka lyanjawukanya n'abantu bange ettaka n'ensigaza emikwano n'ensigaza abafaani abaalikula ettaka ate tolaba baali bangoba emisinde walabayo abaali baliyo bafaani be baaliyo ne bulooka adduka eyaliko nkugambye ettaka lyawukanya neyateekako omukono adduka emisinde neyateekako ogusembayo wotera okumanya ettaka zibu bagamba mbuleeta eyaliko nga yafa leeta omukono guno nga yafa ng'omuntu yafa dda bamuziika dda ne bagamba mumuleete so ettaka lyewuunyisa bakutuma n'ali mu ttaka ng'omwana we tomulabangako nze kati ettaka lye nalinagula nga baafadde emyaka 10 wa bodaboda ng'owa bodaboda mujjawa nze Kabako watusuubiza kolabo ssebo n'eddumula yatuukawo omanyi kolabo bulingi polobo kati ddumuna oyo bwe muteeka mu luyimba ate biba biwedde kuba ennaku ezo namutadde ne mu vidiyo yange empya ate banninda bulinzi ne bagamba aliwa kale ate bwe namuleeta ku stage bayika bajja ajja kuba wa bbeeyi aba bakyala ba bbeeyi ddumuna ayinza okunsaba bebe waba tebampadde miliyoni siva mu nju kati nze ebyo sibiriiko asigale mu kisenge afumbe nze mutegeerera agenda adduke ne vaasi yange toyagala kuyingira mu nsimbi zo
kati gwe wano olabako domuna gweomulabako ku bbaana naye kati wonna womuteera wano ebasso oba olina omusasula. Mbagala nnyo abanjagala bampita Kabako Magye gakutta kainfante takataka nkoola abawagizi bange olunaku mashallah taala olwokutaano ngenda kusaalako n'emikwano gyange ab'omwowino nzija bakyali bange tubongeko bakyali bange ab'omugeto mwe leero nzija olwokuna olwaleero tubongeko ate bakyali bange naddala ddala abantebe road we nakulira olwokuna nzija tikiti njikuleetera mu njuuyo. Omanyi waliwo ensonga nga nange nzizisaawo mu bantu bange nga zinzitowako kati eryo erinnya lyemwogerako eryo lye bayita principal Robert Kyagulanyi ndiwo ekitiibwa era sijja kubalimba mpulira mbirabako nga biyitambu Kabako ye mugenyi omukulu nedda baganda bange temutandika mumanye ensonga ezigenda mu ggwanga muno nange zennyini ekintu alayojjukira kunoonya ttaka ate nange bw'oteekamu Kyagulanyi oyinza obutafuna ttaka